Mikwano omulya mmere bwayagalanga okuwoza naawe okutwala omutega nsobera gw'olina ng'akati k'ekibiriiti kkiriza togaana n'ekizibawo ky'abakubi ba siyaasa nakyo kimuwe olaba oba alifuna essanyu ery'olubeerera ndaba ebibbe tebyala. Nze Dokita Kebbi baligenkoona balamaga tuli mu Ndi Mugezi waffe leero akoleddwa ennaku z'omwezi eziri 15 ogw'Ekumi n'ebiri tuli mu Ndi Mugezi waffe leero naye ng'akutuusiddwako ate n'abakyala omukyala Nansubuga Betty wama Nansubuga Betty weebale nnyo weebalire ddala bakajita bakakasirye babikulya balungi mirimu ndikuma okulya n'enkulyowa omwoyo nawe mukwano beera omukwabo abatuyambako okubeera nga bavujjirira ate ebintu ebifaanana bwe biti naffe tweyongera okuleeta okumanya bami bintu byo bireeta ne bidibira ku mudaala eddagala lirino lyengendo okuwa bw'obanga olina bizinensi yo nga tetambula bulungi kino nno kye bayita ekiddo ky'okunnyanja ekiddo kino ky'olengera ddagala ly'amaanyi nnyo eriyambira ddala omuntu bw'abanga abadde alina bizinensi ye nga tegenda mu maaso okubeera ng'otambula okikwata n'okiyenga n'okikansira mu bizinensi yo ejja kugenda mu maaso. Kale nno mwali muwuliddemu enjogera egamba najjanga kiddo sikyaddayo ekiddo ky'okunnyanja nno n'olwekyo kiyambira ddala kino nno kiddo kunnyanja ekiddo kino mukimanyi bwe kifaanana. Kaakati bassebo ne bannyabo ekiddo kino kikwata nnyo amaato era abamu bakiyita ekisamba kimanyi n'okutambula ne kimira abantu era ebiseera ebisinga mujje mu kigenderere oyinza okusanga akabiranga kano nga katambula kati ako mu Luganda ketuyita ekisamba era nze nno nga bwe ndi omukugu mu Luganda era ekisamba bannange kambongera amakulu amalala kisobola okutegeeza ebitoogo ebikaddiye ebikutuse ku binnaabyo ne biseeyeeyeza ku mazzi biri byolengera byebitoogo ate ebikaddiye n'olwekyo kino nakyo mubeere nga mukimanya ate ge ogumu bannange taliira biri bwe biba nga biganye bw'obanga otunda naye nga tebitambula ofuna ekimuli ky'omussa n'okyanika n'okisa ate n'oteeka ensaano yakyo oba olufufuge mu byotunda oba ebizigo ne weesiiganga naye nno buli bw'oba nga weesiiga olina okukkiriza wansi ova waggulu ng'okkiriza wansi ng'ola nti nno okuva ku mwami owa waggulu okutuusa ku wa wansi mwenna mbasize emitima njagala mwenna munettanire era mutunuulire nga nze nzekka nze abaatunda era leka byentunda biggweewo mangu bw'onaakola ebintu ebyo bizinensi ejja kutambula. Eddagala nze kambayigiriza okutega bwe mulikwasa ate mulimpa omusa gwego gw'olengera ku sikrini yo naye nga nagwo ndigubaleetera ate ne mubeera nga mugumanya. Waliwo mukwano gwange Petero bazze bulala yambuuza ali mu ggwanga lya Canada naŋŋamba lwaki ebitoogo bibeera nnyo ate mu mawooteri g'abantu obanga bikola ng'ebimuli. Bannange ekitoogo ekyo nakisomesaako ne mbagamba kibayita omuwango bawangamu eddagala. Ebyo ebitoogo bye mulaba mu byegendereze ekitoogo kyonna eky'omu woteeri ebiseera ebisinga ebyo ebisimbibwa mu mikebe mubaamu eddagala wangiramu bakasitoma batuulenga omwo musaasaanyenga ssente n'ebimami nga bwe bivevenga ddadi n'olwekyo ebitoogo ebyo babiyita omuwango biriko eddagala ly'amaanyi. Kale naye nno teweerabira nti omussa guno guyamba okutabaganya oba okutabagana n'abantu ne mussa kimu. N'olwekyo bwe nkugamba nti ddagala by'otunda tebitambula dira ebikoola byabyo obiseemu obiggyemu obuwungu obisse mu bizigo mba nkuwadde eddagala eritagambika. Teweerabira
kubeera ng'oyita ku mukutu gwaffe ogwa YouTube channel ekyoto ky'okumanya. Ne namwe abayinza okubeera nga mutuyambako okubeera nga muvugirira ebintu nga bino, bassebo ne bannyabo mbawe ennamba yange eya 0777276127. Oyinza okusaako obubaka obw'enjawulo, abaagala okunsiima, abaagala emirimu gino gigende mu maaso ng'obugolo. Mwena tubaaniriza bannange. Bwe ntunula eruuyi bwange ndaba mu yuyaji ey'ekisinsi, ne manya nti bulijjo omulunnyanja eyeesisigiriza ku budde bwe bw'atu y'ataju